ssenga yamutwala Iganga songa ne Mukwanjulwa yalaba ate mulala. Agamba nti si wakussa mukono okutuusa nga addiziddwa ebintu byawaayo agende awase omukazi omulala. Tumusanze Bukoto gy'abeera. Eby'Omuko Muhammad yiga Abanja Eby'Okwanjula tebinnagwa n'olwaleero bw'ayongedde okuleeta Bwino ku ngeri omukazi Hanifa Namutebi gye yamufera nga kino yakyekengera okuva ku ntandikwa. Agamba we baatuuka okukyala ewa ssenga yeewuunya Namutebi azaalwa Kasangati ate okumutwala e Iganga kyokka ate ku mukolo ogw'Okwanjula ne bamuleetera ssenga mulala. Ewa ssenga twakyala walala. Ewa ssenga twakyala esayidi z'Iganga Omusoga. Era ne tusuubira nti yajja okubeera ku mukolo kola nga ssenga n'ekyewuunyisa ate ssenga yali mulala. Ayongerako nti yasooka kubisa kaadi nga ziraga nti okwanjula kwa kubeera Kasangati ewa kitaawe kyokka ng'esigadde wiiki 2 zokka omukolo gubeerewo ne bamutegeeza nti kwa kubeera ebulobe ebwota nsimbi ewa jjajjaawe. Kyamazima nali sirina kyakuzza naye namanyako ensonga entono yateekesa omukolo ebuloba. Waliwo taata takkaanya na maama ky'omukolo. Ayongerako nti bamulaga omwami gw'ajjukirako eri Namutebi yakola ng'Omuko era nga ye yakola nga kitaawe wa Namutebi nti gwe yasindika amukiikirire. Twalo gwakwasibwa Omuko kubanga ye yaliwo mu kifo kya taata. Kyamazima omutwalo naguwa. Taata ye yali ani? Omuko ye yali ani? Agamba yadde abantu bangi bamulangira obwavu obumutuusa n'okubanja ebintu bye yawaayo nga ayanjulwa si bwe kiri akikoze kumala famire eno jjogo. Omuntu omwavu tabanga nze. Omuntu omwavu ye omuntu atalina mpisa, ye omuntu atalina ddiini, ye omuntu atategeera. Byonna mbirina alhamdulillah. Ate ye yampita nno n'ebintu kuba yaŋŋamba jangu waka tukuwa amahale go tukuwe n'ebintu by'omusajja gw'olekerawo okuneesonyiwa. Emboozi eno twasooka kugikulaga mu gataliiko nfuufu ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde yiga bwe yagenda ku kyalo bwota nsimbi mu maka ga jjajja David Ndawula Namutebi gye yamwanjulira nga ayagala bamuddize ebintu bye yawaayo oluvannyuma lw'okumutegeeza nti ye takyamwagala era nti alina omusajja omulala nga yennyini lubuto lw'asitudde. Gyonoona ebintu gyonoona ettanka twala entebe zo twala biki byonna nze n'oli gwe nnina Isaac asobola obbireeta. Kino kyaleka jjajja Ndawula mu kato n'akubira Namutebi essimu ajja amaliriza ensonga zino nebba ng'ono olwatuuka yamulengeza emmanju ewali ttanka gye yawaayo era nti badde tebalina kye bagikozesa nga n'engoye yamutegeeza nti bassenga baazambala dda. Tanka weri wali terina kye tugikozesa entebe mweziri munda engoye baazambala dda ne bokisi zaggwawo. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.